ate minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi ng'eyambibwako ekitongole kya UNDP ne Green Climate Fund bawadde abaliraanye Ntobazi ebintu okubayamba mu byenfuna oluvannyuma lw'okusengulwa mu bifo bino nga Joseph Malinga akola ng'ebyamawulire mu minisitule ku lwa pulojekiti eno bw'alambulula. Piggery, poultry, we're also providing skills, and then mini irrigation schemes, and then fishing. So what we do is that we work with local governments who identify a particular wetland to be restored. Then we just come to support, to give the technical support and the financial support. Baluubirira Okuzzaawo Hectares emitwalo 2.5 ezasanyizibwawo abantu ng'okusinza ku Buluusa amanya akola kalondozi w'enteekateeka eno kuba minisitule Mwankole yakukola mu disitulikiti ya 24 mu bitundu by'obugwanjuba nga bakazzaawo hectares omutwalo 10,000. Challenges of wetland mainly is of course from the historical nature where we are not so much in charge, and they used it to be communal. They were not gazetted, so everyone would take them like it is land for free access for everyone to enter. Zikiza tuddemu tuwumulemu tujja kudda n'ekitundu kyaffe kye kigenda okusembayo kirimu ensiitano n'ag'ebyemizannyo n'amalala mangi.